Alright, nkulamusizaako n'omunafe atuuliriza. This is your girl Ayo ngamba nyengiddewo era nga nyongera okukujjukiza obutayerabira. Just in case birthday y'omwagalwawo ebeera enaatera okutuuka in 2 days or 3, you can message me on that number. Yeah, nompeereza obubaka bwo with a video or photo of your loved one. Nembumutuusaako mpozi n'ekirala teweerabira okunyiga ka bell, notification bell, just in case we post a video ngeba ekuwa notification nekutuukako bulambalamba ng'osirise. Mbadde mpulira ng'okola ki? Ninga maama ebintu tubimanyi kati notification bell nga subscribinga era nze mpulira kugusiimanyi okusubscribinga ninga notification bell no sharinga kiringa waliwo mbume yangamba kale kati gutopostinga nze sipostinga mbuzi simanyi life because I don't post. Mbuzi posting mama shrine musikola ki? Yeah, by the way, don't you post her? Mukuba abantu. Yeah, posting. Nze nga posting. Mugambe. Kakati jukira abaana Uganda banange baagala aba Nigeria. Omwana Dexter Dubs yatuuse dda ali mu ggwanga wano. Jukira emabega kawo ya Levis alina ekikonsati waneena abaana b'obuwala batooka balinnya stage buli omu ayagala ya Levis buli omu. Kakati ate baagala olaba abaana bakozewo batyo ku ya Levis ate Dexter Dubs kirala. Balina kyagenda stage. Kangeze bajoni black. Abawala be baba baagala. Obakali ba Eddie Kenzo. Baba nyoma. Enanga Dexter Dubs yagenze n'apostingako ku Instagram ye emisana kumacha onagaba WhatsApp Uganda, I'm on the way, I can't wait to visit Africa for the first time. This Saturday December 14th tuli ku Lugogo Cricket Oval. Don't forget, don't miss the Live Nation Festival. Go get your tickets while you can. Abana besunze Dexter bagenda muli abufi. Nze nebona gwemanya manyo betega abasalayo bonna shera gashumba yatera okukola ki okubasalayo bwatyo simanyi ayinza oyitirayo eyo bwatyo nakola ki namugwako munnange tomanya naye nga ye ali mu ggwanga abaana bo bamwesunze. Anyway ffe tujja bba wano nga tugalaba nga gaya Levis wegatusanga wano naga Dexter tunagakola ki n'abafe bagenda eyo bakolayo batyo baagala abamwe babayanira sirabanga ku kivulu kyawo wano nga lina agamba bagenda ebweru mbu kiba maaso Nigeria bamwagala musaidire bwe yagamba nakuneebuuza kati abayimbi tebayimbirayo bagombi tebagendayo kati nga fifa maika bazuudirangako muyimbi mbw alina ekintu bagendayo mpulire eriwa Nsinda walala I've never heard bagenda yo nje jesse nebuuza kati nga badda kisikatero bagenda yo bayaya simanyi munange ya naye nga kyekivulo it is this Saturday, right? Abaana bagendayo ba Dexter munamuyuzayuza muyuzayuza tumayinako buzibu bamugabane naye muturepresenting bulungi ku ya Levis nze sasa leka abamalayo balinye stage abamalayo wali abanyonga abaana bali kubuliomu oleka abanyasho ez'ebitundu abanyasho ezakuotaba okay kakati Alien Skin is coming. He wants to be ayagala kubattlinga na President Yoweri Kaguta Museveni on that chifo. Ekyo nja kyogerako mu mboozi zange nja kiwa emboozi namba kubanga katumanyi kyebagezaako okukola bano. They are trying to underestimate Bobi Wine. Bagezako kuyungulula ekintu ekyo balage nti si kyabakulu nnyo Bobi Wine okwesimbawo
kubanga alien skin asobola okwesimbawo Museveni alina byavunzaamu ekintu kino alien skin yagambye ye president wa Uganda addako era nga abasigadde bonna they are just backing him up tujjukira nti ekintu bakyogera mu 2021 president wa Uganda w'ekkumi president wa Uganda addako n'agamba ne Mpuuga ne group endala bonna they are behind him ajja owa 500 naye owa kasimu webali nange ebyo nange nnyo ogambye ekyo ogenda biwako embozi let's wait for the mbozi okay ka sweet birungo ka spice Diana ka birungo Diana jukira nti kalinayo concert next year on the 10th of January nga tejjukira concert ye eri wamu neya Catherine Kusasira it is on the same date naye omu ali ku Serena omulala ali ku Sheraton era kakasipaisi kaffe katugambye nti right now kasafaringa nebyo concert bineeno bitegeka biki moving up and down from one place to another preparing a concert nti preparing a concert bino si byangu it is not easy at all era naye ayita abafans be okujja okumusupportinga mpozi n'ekirala temwerabiranga kusupportinga abantu abo baba bategese shows kuba nti agambye nti organizing a concert si kyangu era namaliriza nga congratulating a Big Eye ku concert yeyo gye wakuba olukujjuzi olukujjuzi Big Eye yasanyuka yagamba nti ye bantu bagamba teyafunye bantu yageze abantu tebaali bangi nnyo compared but they were enough okusinziira ku Big Eye n'omuziki gwe yabaali bamumala n'okukola byeyalikoze kakati nga mawulire ennaku zino gonna agaliko agakyatambulira ddala nga tetumanyi gye ganaggwera ge g'abayimbi abo abakolaki abawemuzi ku nsonga eyo omukulu wa Ikebenda yaliko gundi wakyo yagambye nti si kibi okuprotectinga society over moral decay from moral decay over ekyo kyennyini naye mu process nga mukola ekyo okustopinga vulgar whatever can you also stop the vulgar Jamaicans and Nigerians from performing from here? Ate nga ne Dexter Dubs oyo gwempa okwogerako ennyimba ze weziwuliriza obulungi ali kirala ukitegeera ekintu ekyo ate kati gundi ani ono Ikebenda ankyagezako okugamba nti okugaana agamba nti okugaana kale okubanga bakkiriza ate bino okugenda it is like hypocrisy omanyi waliwo culture yaffe ekisooka si ey'aba Nigeria bw'ogamba ekigambo enkudi osobola kyogera mu forms nnyingi ng'ekitegeeza ekintu kyekimu naye mu matu g'abaana omwana omuto ali ewaka tukuze tuwulira ekigambo fuck you what biki naye gw'okakasa kirina impact mu kwonoona society yaffe oyinza okitwala ng'ekigambo ekyo nga just ogamba nti fuck you oyinza okukitwala ng'ebigambo ebyonoonye society yaffe oyinza okitwala kubanga gwe mu matu go wakula si lwe lulimi lwokolaki bw'oyogera naye singa ekigambo ekyo okyogera ng'okivuma muntu ng'okyogera kati mulako kubeera ng'okyogera mu lulimi lwo kitegeeza nti kati kiba kyaza okuwaawaza abaki abantu amatu kati tetwogera ku culture y'abali twogera ku ffe eyawano ye kennyini nyini Ikebenda yayimba oluyimba n'enkukabala ne Sheba waliwo yali complainingako by the way nabi babadde balwogerako anti oluyimba olwo buli just niwana abaana batandise kale okumutinga ku buli kugaba kiriwo ekiti ennyimba ez'obuwemu zibaddewo ebbanga lyonna naye tebanagaana ku nnyimba za buwemu boogera ku nnyimba direct gundi message ennyimba kati badole w'omwana obusiru bwali tadole w'omwana dole w'omwana ye example y'ennyimba ze bali badde batunuulira nti yes
kati Lutalo yayimba akayimba kana kagamba akantu omanyi nakulaba lumu naye nasigala mukanga okamanya kagamba akalutalo bw'okawulirize message yaako olimba naye wabwemu naye oli well dressed. By the way guy yayimba shifura y'omu ku bavubuka be bali batunuulira eyaleeta Ozambe eyayimba akayimba kaako nga kabwemu nnyo naye ate ne katunda nga tekasasamaza okitegeera kati kituliko kwe kusasamaza akayimba ako n'amazina gaako ono nga azina amutuddeko bw'ati byonna bw'oba otegeera ng'omanyi okutransform okugya amakulu g'ebintu byali bitegeeza ebintu bingi nnyo naye yayimba simanya haji embuzi haji simanya zikutudde nekibi byonna bino byali byaliwemu naye yabe dressing ekitegeera kati bo bano obusiru bwabwe kati olwokuba ndiripaza ayagala kwewolereza ng'atandika ddole w'omwana ate ddole w'omwana stupid. Oh my God. Yes, kulaba nti buli w'omwana kyekintu kiwali badde okuppa nti ye bwe yagira n'akituuma ddole w'omwana okukituuma ddole w'omwana kitegeeza tekigenda kusasamaza bantu naye ng'amakulu gaakyo ensonga ezo kyenyinza okugamba nti real person ndowooza ye yategedde the point anyway ayinza obba nga teyakitegedde naye nga kati asobola okulaga nti yakitegedde koza olunaku olwaleero yakutte ebbaluwa n'agendewa evulanga okwetonda. Era ekyo kyembadde nsuubira nti omuntu omugezi yenna kyeyali badde akola alina kugenda kukola kati kamanyi gamula omusobola balina kugenda kwetondawa kati era bajja kukolaki naye ngaekikulu kya byonna balina okumanya nti message ffenna buteri kigambo kyebatayogera kuba message yebatayisaawo naye buli message erina okuba nga ogidressinze okusinziira ku buzito bwayo. Actually Balamu yabadde ayogera ndowooza yasinzidde ku message ya Gravity video gye yabadde akoze ng'agamba nti Charles Peter okuddamu ebyo waliyo abantu eyo bye banyigiriza ku mataka gaabwe biki Balamu yagamba lwaki temu respecting abantu abakulu kati buliriza waliyo abantu kati ye kennyini oyani oyo Gravity wano Bobi Wine bwe yagira bwe yali ayogera ku nguudo embi manyi yakola yakwata amakasawo ka sementi bwe nakagwa atwale ku ttaka lya Bobi Wine muzimbako eddwaliro Bobi Wine atuzimbire oluguudo lumu tulabe ningala n'ono omusajja omukulu ani ono Charles Senkugwe nalimpa ekitiibwa nga naye alimu atuzimbire oluguudo lumu tulabe akola nga kati tunuulira omuntu ng'ono no sense kakati Gravity yerabire nti message kati gyayogera ate contradictinga n'akasawo ka sementi ke yageeti katwale ebisaabala olaba okuwala kabitategeera ekikulu kya byonna Gravity bamugamba olulimi lwayimbamu si lulimi lwe abiyimbe mu lulimi lwe waabwe ebyo kikyali badde akola akwate nyinga ate lunnabe muki ati lunnabe kakati yeyisa akwate ebbaluwa agende emengo lunnabe ye badde yagenze n'abasajja be akuba amakanzu n'ebbaluwa ye neyeetonda kati wabuyu naye tasobola kugenda waabwe kwetonda kuba tewamulako mu lulimi lwe waabwe oba kitegeera awemula mu Luganda olutali lulimi lwe kati buki ate ye naye ate sitoori endala kubanga ye bamutegeezezza this is not your language yeetonze omusajja n'agamba yesi nina vidiyo zinakola nga njogera naye abantu bakuno si bangu bantu si bangu ye asalamu kyasaze basalamu bye basaze ne batwala ekifaananyi kyakati kati nalabye full figure simanya nani atebali Katikkiro bakalakata kale yes ekyo kiri awo naye ate bwe tuba twogere kati tuli wakati wa Katikkiro na Gravity oba wakati wa Katikkiro na gundi Lady Puzzle kuba Katikkiro naye kennyini bwagamba nti n'ennyimba oluyimba lwa ezo tezizanya ku CBS oba ku BBS juzi baali bamubuuza nti lwaki Bobi Wine tebamukiriza kwogera ku BBS naye na CBS n'agamba si yasalawo kitugaa si yasalawo ate kati yasalawo owetegeere kati tubuuga nti otwa tuli wakati wa Katikkiro nagondi oba kyona yabuukira bibuukire kubanga wali yamala dde okwekuba jje
ate kati najje kulaba reaction ya Katikkiro ewerula this is bigger than Katikkiro olwekitegeera this is bigger than Katikkiro in fact abantu abaga bagravity nti biyinde mu lulimi lw'obwammwe olwekitegeera abo kati be bantu abalina message kubanga abo baali boogera ng'Abaganda okutwaliza awamu institution eya culture y'Abaganda yali eyogera olwekitegeera kati omuntu wajjamu wakibeera n'atandika okugamba mbu Abajamaika nga boogera ebigambo ebibi babyogera mu lulimi ki olwekitegeera nkugambye nti ekigambo fuck you tukimanyi bakyogera bulijjo ne ku firimu tukiwulira kisasamazanga omuntu yali kyogere mu Luganda kakati ekyo kyoba otegeera amakulu gwe gajjaawo kakati ye Rita Dancehall njukira naye bamutwase kuli Soko kuli ne Shakira ne Boogie Rita Dancehall ye yadefendinze naye yadefendingidde she posted on her Snapchat artists abasinga many artists perform when their thighs are outside nebubinane and what have you ever seen my thighs or body outside if not on a swimming pool or a beach obulamu is it because I have a nice body Mondeke is in capital letters mwagala kunziza mukyalo siriomu kubasanyusa abantu nga amabina gayita wabweru I don't dress naked naye Shakira kakisusa Shaki akisusa kwa naona ku stage amaze yali azo yali nani wane lutalo banani Boogie yasirise Shagama naye yagerera odi agenda kyuse nyambala bukubaka twalize mu ebire ku mikolo taswa agenda bwati naye bya Boogie nze nganze ng'omuntu wait yali Boogie yali winning watch Boogie naye nze gwe ya Boogie nganze simwinako buzibu kubanga yayimba akayimba Nyaasha atalina nje kati akyanaagiraga atya atanyamba kubeera mwerudi bakazi battu ne basajja battu bakyali mu bateezo kasita nabe yagenzeewa okwetonda apolo gye bajja acceptinze I don't know tugenda kireba kukunya kinoonyerezaako just ndabyawo atuuse ayogedde nti bannange ebintu nze abantu bebasala obuntu vidiyo nebateekayo ekifaananyi kya Katikkiro sirina vidiyo gye nali nkoze ngikolera Katikkiro ekoti kimamasaya obulawo ndeke olinabe yagambye nze njagala okubabuulira ate omuntu omugezi wano kwenabe kisoobera yerunabe omanyi babaddeko ku TikTok nabagamba lwaki yagenze ebiki waliyo no Tamale Junior nga lwaki nawe Runabe wagenze ebiki jukira iruna ani Tamala inayo biri ebyagano ndayo ye Runabe mugezi nze ndaba gyalaga nange mulaba nga ye gyalaga nze nkola ki ndaba teyategedde nti nno nti oba tiagende yetunde Katikkiro mu kikole nnyo impact naye yategedde nti bw'anaagenda wa Katikkiro ate kirenge gye kiyina okola ki kubanga ennyimba zaabwe tebazizannya ku CBS oba ku BBS ate Katikkiro yatugamba si yansalawo naye njuzi ku byobufuzi wabwani yagaa nti tebamufumbi yansalawo balina management naye ate nalabye agamba nze saagala kulaba nnyimba ezo anaaluzannya ekitegeeza nti nze saagala kulaba bwani ku BBS oba ku CBS anaamutekyaza kyekigambo akomererwe kyenategedde era nage olubyo yasalawo olubyo tulima kisi yasalawo tugende maaso gwe fetujja kubita onyuse nkole manyi gyenva ova nogere tondeterayo kuli eyo gyogenda tinkuleetera eki gwogenda ondeetera ki bakere tomusangawa vakedo ensenene zikuta nsenene tosangawo ensenene oleeterako lumu kati naye zaali nyingi olumumbu nnyo okakasa lumuloka lumuloka
kakasa lubulo eh